source of revenue. You know, evading is tax. It's a very simple business. Nyabo genda kudwala oliye liddako lirimu abasawo abatuufu. Ffe tulina okukuuma bulamu bwo nga bulamu. Kola ebituufu ojjanjaba abantu butuufu basobole okufuna obulamu. Tetuzaala okulaba nga abantu batufaako. Mu maama jangu ogende eddwaliro liye liddako wali. Birako leta likozikwadde mujanjabira sisimu gambe leta byo kubadde omujanjabira nyabo gwe fuluma omulwadde gwe fuluma bampe ebintu byo lete ba wali Our reception. Kula wao soko kula wao mara mungu zatu buri. Kula wao. Obali na mja ya nini yani. Aine myake. Aine myaka ya wadde. Yali bida kumula bide. Singafa katugenda kwira mu. Oli wojiwandise watulage ebika obusawo tebuli mu bigambo buli mu kuwandika tulage kubanga twagaddewo kuba eddwaliro likola bikyamu walemeddeko era ogenze maaso okujjanjaba kakati tulage wa olupapula lw'okungulu oluwandiikamu ne kaboni n'ogiwa omuntu omulala kati likodisiza abalwadde abamu katujjanjaba ki kyotawandiise lwafe otandikirako ki ogwo omulambo gwoteekamu n'ekiro ku makya n'ogusula mu mugu okuwanda okuteeka n'emisana ekiro n'ogusula mu mugu Yipula, wewe ekifaananyi wano jangu gwe nnyabo kwali ekufulumye jangu ndabula abasawo bannange guno omulimu gwaffe ate twalayira teri akola busawo nga teyalayira twalayira okuuma abantu baffe kuba baclients baffe nga balamu nga tubawo obulamu obujjanjabi obwesigwa ate obukuuma obulamu bwabwe ffe twasalawo twefiise abantu baffe babeere balamu mu mbeera ng'eyo abasawo mbakubiriza buli we boogenda okukwata ku mulwadde jjukira nti eddwaliro ly'okoleramu lirina ebisaanyizo jjukira nti gwe wennyini ajjanjaba olina layisinsi ekukkiza okujjanjaba ate ng'ojjanjaba ebyo layisinsi yo byekuwa si kusanga musawo w'amannyo nga yazaalisa si kusanga ow'omusaayi nga yakusala abantu twagala omuntu kye wasoma kye bakuweera layisinsi ky'oba okola kigalewo Musawo lino eddwaliro liri mu tawuni mu kibuga makkati
mu kibuga makati kuno musulo bino bikyafu si musulo nerabayo kati wana ani lwatayonja wano nobeeremu naawe kwa kati guli senior person iwe senior person very senior lino tegeera ntya nti lino eddagala baalisise ne balitereka wano mu kaveera kati todde ogikolerawa wasise eddagala kiri ne balireka mu gundi kuba lirino lyonna walisise kati wano wokolera tegulire bo kwama kati mukulu wange kyanaku ngamu enamba sembera eno kubanga ate esimu yange ogitwalawo bagamba ebintu bikyafu biki embeera ozibuva ku kino kiki buzibu budde ku kino eddagala lisanze lina mulitadde awo teritegerekeka liri mu mbeera bwetyo bwetyo nakava mu gavumenti awo ngezaako okwetereza nfuna awalungi wenkolera lukibuule wano nga wasusse wogudde wavudde mu gavumenti kituufu ne wano woogudde wabi wakyafu nnyo buli kimu kikyafu kale tukkiriza tewali bikozesebwa wani wandibadde nga wayonjo naye buli wamu wakyafu okuva wotandikira paka wookoma emmere evundidde muno ebikozesebwa biri wali bivundu omusulo guli wali ebintu biri wali ebitaka tolabanga kisusse muganda wange ontiise okwasa nakuba you are my senior but my senior the way things are being done laba wookuwulira erinnyo and it has taken time waawolabira omuntu awabeerawo omuto gwange tulawo kogola begwe tulawo ka weesigamye bakugjamu erinnya bwe bati mu kino ekibuga wano wali ku kibuga wano watuli mu kibuga kyewakiso olimbye kati bwabaterekedde empiso kati singa tebajja leero ng'eddagala wali drawings because this one mulitabuli adrenaline reacting ne light kati ogenda mukuba alabika atya tewabeewo reaction ku mulwadde genda ddi mukuba azimba ettamu tekitera naye era kijja kubaawo tokimanyi kibeerawo emergency bagiteekawo era omanyi kirina kuba lwakumeka okyeteese wano nimbye ku bye tulabye ffenna nze naawe si kiddiro wangi si kiddiro lino ggwanero si ggwani musawo wandiika tebayambe kyo kino kisusse tubeere bamazima kisusse muganda tugenda kuligala kikyekumyako kyagweno mu information nsawo nakunazo information bananyini dwairo kale banajja okole ebituko so kusayini nga wali mutera Sabu Jesus. Saint Jesus medical. Saint Jesus. Oh, Jesus is Jesus. There is always the first time. Saint Jesus. Mu 2015 tuli mu 2026 gye myaka 10 okola kalina license. Ino computer yogera. Tambule kumene
Embeera ekyo zitambuliramu ebyobulamu. Not just take it for granted. Bintu birungi nnyo. Olumu si birungi. So members, these are our team. Abantu bano bali batuga kusimbula. This license is wonderful. Madam, is this an original license? Is this an original license? It's fake. Inside how are you? Is the colleague look at it? This is the Ruth. Is the owner. What is Ruth? Huh? Where is Tuama Ruth? Is the Ruth here? Madam, where is Tuama Ruth? abodongo akiika omubiri amalamu amaanyi g'obutonde omupiira gw'efuula babukyambamaga akotakuliokugule kwana kwakukiga kyamukitibwe egaali yakuliza eya mega power abodongo akuba obubonero registrations and the licensing applications. Yeah. But imagine year of 2024 when the body here and those two. It's not personal. It is not personal. It is everywhere. This is a classroom. Everyone is asking like when I already understood everything. So allow us to take action by leaving this facility closed. Just inform doctor. Issue and I want it to be closed. Lim, will you review the enforcement person? Because they want to look at their current. So for the last 4 years, no license here. They have spent 4 years. 4 years. How about that one? Which one? This one. The other 4 years. This expired in 2022. You see, every year they get a license to run that clinic. Every year. So like you never paid the graduate tax. Did you? So those of us who are paying graduate tax, every year you're supposed to pay graduate tax. So even for clinics, every year they renew to get the one for the next another year. So every year you go renewing.
Even the professionals themselves, they're supposed to renew, apart from nurses and midwives, or renew once in 3 years. But the other cadres, like medical doctors, clinical officers, and other cadres, they renew every year. So if we come and we find you have a license for 2024 now, or 2025, you're operating in 2026 without a license. So that we have to ask you why you don't have a license for that year. Now you can imagine for her, this is her photo in the system. We use computers. For her, she's up to date. So. It has gone off and down. Getusanga nga gaddukanyizibwa naye nga gayina ebiwandiiko ebifu license enfu ezetugambyeko eziri malwalire naye naniryo taliiwo ne babasawo be baliwo olumu nabo tebalina qualification ffe tufeeke etteeka tuliteekesako abo tusanzeewo era kyetukoze kyetuze tukola mbe tusangawo kisinzira ku bwafaanana bw'aba mutendeke aho bonna tugenda bateeka ku lisiti bavunaanibwe mu council disciplinary committee then nenanyini ddwaliro agenda kuyitibwa kubanga nga tonnawa muntu yenna yina mulimu olina kusooka kusaba mpapula ze n'olaba kyeyasoma ne layisinsi ye kyeriko oba ekyaliko oba yaggwako naawe gwagenda okukolamu olina okulaba nti eddwaliro lirina layisinsi gyogenda okukolerako kati bwekityo buli omu olina okuba n'obuvunaanyizibwa obw'okutaasa omulwadde n'okuwuma amateeka abitegedde twasanze buwandiike naye laba wano semberayo tewala biwandiike awonawonagane wansi buyiiseewo wano mabegawo wano laba kati w'okutadde kigukuttemu nangalo naye kati gwe omusawo mutendeke okukwata omusaayi n'engalo n'engalo bwoti fingers okutali gloves kikola nabiki safety box yajjula buli omuntu ola gujjudde mu musaayi ogodagonagona guvundidde wali papula ziriwo tandikira wano okuggalawo kuba ziri eri ebyomuntu Usanya kutaka kupika hapo. Yeah. Within their practice. And there are about 27 facilities so far closed, and we're still continuing. We thought, and maybe some part of next month, hand them over to police for the law to take its course on the criminal part. For the professionals, we are going to compile a very big list of them, and we deliver them to the different professional councils for disciplinary action. Then we found some cases where the fake licenses, but sure those ones belong to medical council, those red ones, and the percentage actually big, but sure for those licenses for 2025. You are a court, which is going to be useful to identify the real license, which is kyogamba nti totegeera obwongo tebukutegeeza kati oli owa pikipiki adduse okujja omugamba wuyo asimbudde agenze aliwo omusaba
mmanju naye ng'ate baŋŋaanye okugulawo eri ne ŋŋamba ate sikali bajje bansange mmanju mbayingize naye nga siguddeewo ensonga lwaki nkikoze bagaddewo ddwaliro bagadde saaviisi za ddwaliro teriddayo kukola ate kati okolera bbali ko bakubuulidde ebyetaagisa byonna nekani sooka oyingiremu jangu olabe musawo gwewagambye okuggalawo jangu situka jangu olabe mulwadde oleeta njogere noyo mujje mulabe kati omulwadde ayise amenya ate okuyingira omulwadde tuula oveewo tugende wano tugaddewo alo ono bamita dalyani Kasmini gwe nanyini litwaliro liri kati kale omulwadde mujjeko agende mangu muto omulwadde situwa saavisi nungi musawo nambuuzi jangu olaba omuntu gwagaddewo kyo ono ankubidde n'essimu ku makya ne mugamba anoonye supervisor alyoka akuddemu processing license bwe nyabo situka otuule ogende anti nekye twakugambye okuyonja teri yadde mbadde ndi mu kudampa dusting eri olugi ndudda dustinze mbadde nsaba oyogere mukonaye bwema ndi mu operation esogana muntu yenna letambi mujje you disconnect line yangu yajjako ebintu gundi brevaluwa ajja kuba ekifaananyi kino kyagala tukyali ku mirimu gyange mama situka situka nyabo mukwate kasituka ejjayako akantu ka standi ka drip stand teke amanya nze Nambozo Rachel nga ndi health inspector oba alondoola engeri ebyobulamu ebitambula mu community yaffe. Olwaleero twakoze ekikwekweto kino n'aba allied nga tulinga tiimu kuba omulimu gw'okusupervisinga abakozi ba clinics n'abaziddukanya tugukwasaganyiza wamu ng'ekitongole. Naye nga Wakiso district tutambula. Challenge gye tufunyeemu be bantu abawandiisa amalwaliro nga lwazze okuwandiisa aleeta ebipapula ebituufu n'agenda okusupervisinga eddwaliro nga mutuufu wabula waateeka license ku ddwaliro awandiisizza omuntu omutuufu eyasoma n'atabeerawo. Ate ffe oluusi license tugiwa muntu nga tumaze kwekaanya empapula ze n'obuyigirize bwe ne kanso nti yawandiisibwa y'ensonga lwaki tugaba license ezo. Naye tukirabye nnyo ne license enjigirire nnyingi. Tugenda kwongezaamu nga district y'e Wakiso kuba ekyo ekizibu tusinze kiraba mu medical and dental. License waliwo eziva mu medical and dental, waliwo eziva mu Allied Health Professionals Council, so n'ennaku zino mu Nurses and Midwives Council waliwo beewandiisa abazaalisa abaddukanya maternity home, naye za medical ze tusinze kusanga nga njingirire.
nze Jane Nakiyingi nkola n'ekitongole kya Allied Health Professionals Council. Ekitongole kiri wansi wa Ministry y'ebyobulamu ekigezaako okulaba engeri y'obuweereza bw'obujjanjabi nga bukwatibwa oba nga buweerezebwa mu mateeka. Nze omulimu ogwo nkwasaganyiza ddala abasawo abakola omulimu gw'okukebera endwadde ez'enjawulo n'ebifo omulimu ogwo we bagukolera nga mubufunze ebifo bino mulimu laboratories, diagnostic centers endala nga ultrasound scans ne x-rays. So mu Wakiso Town Council muno wetubadde tukola ku kikweko ekyo kino tusisinkanye nga ebifo ebikeberwamu bingi bikola nga biri wabweru w'amateeka. Kyengezaako okutegeera nti nga tebiwandiisibwa kubeera nga biweereza abantu b'eggwanga. So nate n'abasawo abali mu bifo ebyo tebafuddeeyo okulaba nga bagenda mu bitongole bibatwala okulaba nga beewandiisa basobole okukolera mu mateeka, ekintu ekitali kirungi n'akamu n'akatono. So akubira abasawo abo bonna omulanga okubeera nga bwe bamala okusoma obusawo obwo bafube nnyo okulaba nga bagenda mu bitongole ebyo ebibakwasaganya ng'ekya Allied Health Professionals Council okulaba nga babawandiisa okufuna layisensi ezibakkiriza okukola obuweereza obwo. Era mu mbeera eyo n'abantu bonna abatandika amalwaliro gano n'ebifo we bakeberera twongera okubakubira omulanga nti laboratories zino n'ebifo ebyo n'ebikebererwamu bya mugaso nnyo kuba obujjanjabi obusinga kwe bwesigamye. So tufube okulaba nga tubikolera mu mateeka, okulaba nga tubiwandiisa nga tubikola mu ngeri ekkirizibwa amateeka ga Uganda. Yatuba olunaku lulama mu layini n'agenda okutuuka omuwa eddagala nga bamugamba ne bamugamba agenda ku ddwaliro lino okufuna eddagala nga ku ddwaliro teririyo naye ng'asibye olunaku lulamba nange experience nali mulefeemu. Kati obadde ogamba ki? Yabadde nteesa batuteerewo eddagala ku ddwaliro omuntu atuuke bamukoleko mu budde aveewo naye muntu mujja mugamba leka tukuwandiike mugende mugamba asimbe layini agenda atuuke ku ddwaliro eddagala tagenda kisangawo. Ne issues nga zino ez'amalwaliro banga tezirina byakozesa ekyo kyo nkibulirira tebaba na byakozesa naye zitebisobola kuggalawo kati banaabijjawo ebyokozesa esente ezinaabigula bagenda zijjawa nga mubagadde. Yes, good afternoon. How are you? Minister of Health has written this promise of empowerment for the child. I'm your visit today. Thank you. Who are you? Elizabeth. We are midwife. So we are moving in all our facilities in a number of things, about 4 or 5 ones. The first one is the legality of the facility in terms of the essential. The second one is personnel, who are the people that are working, they qualified, they registered with their respective work, and also at the national level. So if you don't report, we just appropriate resources without any basis. But when we know what you see, what you are doing in terms of quality and quantity, the planning becomes easy. It informs how we plan for the health services in the country, but also in the local government. Because we always advocate for it to be displayed in the reception. So when you see me looking around, I was trying to trace where is the license. I'm not seeing it. But if you have it anywhere in your drawers, in your cupboards, and can be used to us, we start with that. Are you working alone? No. Yes. We are like 5, but 2 are the other side. Nze mpitibwa Mubiru Michael Kaizi, nze kweta assurance manager, nkola n'ekitongole kya Allied Professionals Council. Katugende tukutte wiiki eyokusatu tuli mu Wakiso district, tugebeera kulaba nga abantu bakola obusawo obutuufu, batuwa obujjanjabi obutuufu era nga tukozesebwa abantu abatuufu malwaliro amatuufu. Naye obwale tuze tulaba amalwaliro galina ensonga ez'amaanyi ez'enjawulo ng'ezimu zitiisa n'okutiisa ng'otya n'okulaba abantu abalala bamanye nti eddwaliro libeeramu omusawo
nga actually si ddwaliro naye nga kittiro abantu bogamba nti bafiiriddewo fees naye nga agamu tugagaddewo fakta tugagaddewo nga mangi kasobole okutereeza ebyetaagisa naye tufunyemu resistance nti kale ddwaliro nga wano wetuli twabagaddewo jjo nebalita oasis twaligaddewo jjo oasis medical center wane Wakiso twaligaddewo jjo temuli musawo mutendeke bakola tewali license roho ya chupuli tewali ubasula kasasiro tewali wayiwa musayi gubajja mu lab bonaga kuli wali kuvundiddewo nga buli kimu twagenze mu ddwaliro kuwoderwa webebasa abalwadde nga n'emifaaso gichafu bitobye bireeta nabulwadde so nekiruleeta embeera nga mbi netubuulira era netuleka nga tugaddewo oba tugenza okusanga kuliwo ngaera waliwo kati feesi endala waguddwawo aguddewo obusawo bwe nga bumala amaanyi kubanga omuntu omusawo otuka okukwata omusaayi n'obukwatamu n'angalo ogwakoze dda kibali kirina okujja omuntu mu mbeera kale n'olwekyo kino ekintu kya bulabe era tugenda kugenda mu maaso n'okwekweta abantu nga bano tubajjemu tufune abasawo abatuufu abatujjanjaba ebituufu kubanga omuntu obulamu alina bumu talina bulamu bwakubiri. We don't have spare life. Tulina life emu teriko spare. Kyova olaba obukambwe bungi abangi mangi ge tukozesa kati okulaba nga buli omu ataasa eggwanga. So far twakagala amalwaliro nga 27 mu kikwekweto kino naye ng'ebintu ebimu birimu kati wabwe tuvudde wali olwedde baliyita Wangu medical center naye Wangu omuwala twamusanzemu omusawo alimu nga waliwo ne laabu awo waliwo n'ebintu bye bajjanjabisa ebiso biki naye nga watadde n'emmere aliirawo ewaliira emmere netugamba lwaki okola ebyo ajjanjaba wajjanjabira talina records za mulwadde zabalwadde takola records ajjanjaba bujjanjaba nobuza tuwa obujulizi tukakase nti abantu bano bajjanjaba naga nti mba mbajjukira mu mutwe era nyina bangi abali ku treatment niweebuuza nti kati obusawo bwasoma bufaanana butyo obutasobola kuwandiika bwanayita ebbanga eriyiseewo olijjukirayo omutwe omutwe oba oba ovuddewo anajjanjaba ajja kujjukira byomanyi mu mutwe so nekibeera kya bulabe era kyo twaligaddewo tugenza okuggula okutuuka leero ngalijjanjabira manju so kyova olaba tumukwasiza abenforcement tulabe nga ate ddwala nayo lisibiddwa ogwo omuze tulabe okulaba nga tugulwanyisa nti omuntu ono bwakwatibwa n'asimbwa amateeka bwe gumusinga asibwa emyaka 3 oba okuwa engasi ya bukadde 3 kati ate singa ggulawo siibwa eno n'agimenya ate ogwo omusango omulala munene oguliko penalite yaki eya kanso wadde tubakubiriza olaba eddwaliro lyogendamu tolyesize n'omuntu bwakutya nti omwesi weekubira enduulu bwolaba bwajja abakebera amalwaliro we bajja yadduka naggalawo kati nga betusanze eri Kasengejje Road nga badduse abamu bafubutukana misinde baagala naggwa mu mikutu baggalawo kati ekintu ng'ekyo eddwaliro muliboole ate mukuba enduulu mangu tujje tulabe nga tutaasa ekitundu. Ekyokusatu kebera license ebeerewo lwakuba tufunye ne challenge tusanzemu license z'ebicupuli nga zingi mu processing kumpi nga ezagala kuwera nga 5 ku 100 eza medical mukono ogw'etteeka nga tukukusuulako kirabiddwa nga waliwo abamu nga ebibuzo byabwe abamu tebinaba nakudda naye nga bali malwaliro baddukanya kati ekyo kyabulabe nnyo gwe ng'omuzadde ojja kulowooza nti omwana wange yamaze okusoma naye nga ffe etteeka terimumanyi era taba musawo oba wa kipuli awo bonna bagenda kulondebwa bateekebwe ku poliisi abazadde gye bagenda okubajja nga babajjeyo mu kooti nga bawadde ekibonerezo. Ekibonerezo ky'abaana ngaabo abakwatibwa nga bakola obusawo naye nga tebannaba kuwandiisibwa kitongole ky'abasawo babakuwa fayini ya bukadde 3 so nga ate okwewandiisa obwewandiisa okufuuka omusawo basasula emitwalo 25 kakikutegeeza nti gwe ng'omuzadde naawe faayo omwana olumala okusoma dduka mangu omutwale awandiisibwe ekitongole ky'abasawo asobole okuddukanya emirimu gye. Amabi bino tubikola era abasawo b'ebyobulamu bali buli wamu mu disitulikiti lwakuba nti
engeri gye tukwasaganya emirimu gy'enjawulo oyinza obutakutulaba nnyo nti tuli ku malwaliro tugenda mu masomero mu malwaliro naye ng'ebikwekweto bino tubikola nga disitulikiti y'e Wakiso era buli w'ogenda ku ggombolola oba ku town council osangayo omusawo ali responsible oba alina obuvunaanyizibwa obukola omulimu guno. Amagezi nti bw'oba ogenda kutandika eddwaliro tukkirirako ofiisi zaffe kuba bano be tusanzeemu abalina layisensi enjingirire baafuna ba informa omuntu n'ajja n'amuyamba okola layisensi naye nga tatuuse ku ofiisi ya town council tagenzeeko ku ofiisi y'eggombolola ate nga tatuuseeko ne ku ofiisi ya DHO ku district. Kati awo we basinga okufunira obuzibu ne bafuna abo ababayamba ne babakolera ebintu ebijingirire. Layisensi eno kisinziira ku level oba ekika kya kiriniki ky'ogenda okuddukanya. Abasawo be tuyita ba medical office oba badokita bafuna layisensi ng'eva mu Medical and Dental Practitioners Council era ebisaanyizo ebisooka ng'omuntu ddala yamala okusoma obusawo era n'awandiisibwa ekitongole ekyo. Ekitongole tekiwandiisa atamaze kusoma oba atalina bisaanyizo. Kyekisaanyizo ekisooka. Ekyokubiri tutuuka ne ku kitune waategese okuteeka eddwaliro ne tulambulawo ne tulaba oba ebisaanyizo byonna bituukiriza ebyetaagisa mu ddwaliro ebyo ebikola ebyetaagisa ne tulaba oba weebiri ne tulyoka tubawa layisensi. Are you argumentative? No, I'm not argumentative. I don't know why when I'm giving up my view, like, you think I'm argumentative. Let me talk to you. I have understood your problem. Actually, the reason he's not taking you to police is because you're not even in his mandate. Your problems of UPAB are not things we have to discuss here. That is an examination body, and this one is a regulator. Oh, yes. We have issues with your employer. You know it very well that by law you're not supposed to employ someone who is not what? Licensed to work. Yes. So the employer has made an offense. Don't please. Don't say please. Because you are not asking. I really understood everything. Wano eddwaliro terina musawo alina kukola naye andibaddemu ng'omusawo layisinsi yaggwako dda ate mukugwako edda tasobola kukola yeka kuba waalaabu tasobola kukola yeka ali mu makkati alina kuba mu makkati ga clinic office alaba abalwadde n'amusindikira nkebeeraku ono ate alina kubeera mu makkati ga nansi akuba empiso kakati mu makkati awo yaba tasobola kukola ate naye layisinsi yaggwako. So twagadde wano wasooka wayimirire tufune omusawo omutendeka abeerawo eddwaliro ligende mu maaso likole. Abadde abaddewo balina mpapula bakyali bayizi kubanga tebannafuna mpapula zibafuula basawo balina za identity card za ssomero za biki ebyo ebitasobola kukola ki kubeera nga bibakkirizisa. Fande bavuddeyo baba batukere ku kifaananyi wano omusawo atunyonyolamu. Sorry.